Musayi mutono ku myaka 17 gyokka ye yayimba oluyimba olwefuza emitimbagano gyonna nga n'emikolo gy'embaga ensangi zino omugole bw'ataluwulira ku mukolo gwe mwe badijje mubabaako mubendegera. Oluyimba olwogerwako lwe luliwa kasooka atuwa akasammambiro ku lwo mu ddoboozi lye ery'eggono wamma n'awakkiriza nti ddala ono bwe katalijjira yanditunaze ennaku etuli ku mitima ey'okuviibwako omuyimbi waffe Moses Radio Ssekiboggo. Wulira oli ku Jamii TV Uganda. Ndikugoberera gy'oligenda mukwano gwange naawe guli ku kalenda byafaayo byange saagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba. Awo tubadde ng'abawewula emizindalo gy'omukutu guno Jamii TV Uganda naye nkukakasa nti bingi ddala ebigenda okukonyomera ebyetobese mu mboozi eno nga byakukuleeta akamwenyumwenyu ku ttama akakira ku kawambwa kaafuna mu lumbe lwawante. Kansooke nkujjukiza Ssaalongo Mogoba Nsonga ononno kakensa mukuvu mulindwadde zonna ng'akozesa eddagala ery'obutonde agaba omukisa bugagga lusaako n'ebirala mukubire ku nnamba zeeze z'essimu akutuuseeko empeereza ye. Omwana ono okusoma kw'okutuuka okumalako ekibiina ekisiniya ey'omukaaga tebibadde byamannyo weno katumanye n'engeri gye yavaamu e Masaka okuyingira ekibuga Kampala gy'atalina yadde omuntu gw'amanyi. Era ono yennyini gwe weegese emmonye yavuganyako ne mu mpaka za Yolesa ekitone mu mwaka gwa 2022 katubuulira engeri omu ku balamuzi b'empaka zino Alex Mukulu gye yamutunuuliramu ku mulundi gw'ogusookera ddala. Si ku lwisa eyo omwana ono kyajje yeesogga ekisaawe ky'okuyimba mwakozesa amannya nga Lonny Raze amannya agamutuumibwa bakadde be yantegeezezza nti ye Ronald Kazibwe asibuka mu bbendobendo ly'e Masaka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi era n'emisomo gye gy'abadde agikakkalabiza okutuusa lwe yamaze ekibiina ekisiniya ey'omukaaga. Abatulaba ku Jamii TV amannya mpitibwa Lonny Raze nga ge gakola ssente gekozesa nga nnyimba. Amannya ag'ewaka bampita Kazibwe Ronald g'abazadde ge bampa. Nzaalibwa Masaka mu Nnyendo mwenkulidde lusibuka Bukomansimbi akalo bakayita nanfaabire Bulenge gye banziika naye ng'okusinga nanfaabire Bulenge. Okutandika okusoma natandikirira mu Masaka nga bwe gambye essomero namaze form 6 last year. Lonny Raze okuyimba kumusikiriza ddi era kutandika atya ebyo nannyonnyola. Yimbanga ku ssomero akuba nayagalanga nnyo akapiira okusinga okuyimba. Edda nga nkyali muto nga njagala nnyo akapiira okusinga ebino ebyokuyimba. Nali shy kale nga ndi muto ate mu kapiira muno temubaamu nsonyi nsobole kati okuyimba bubeeramu oyimbira abantu nga bangi awo ebintu ebinkwasa ensonyi nga saagala byenyigiramu. So kati bwe ngenze enkula ensonyi ne zitandika ndowooza okuggwaawo kati nenjagala ngezeeko okugjayo ekyo like talent yange endi munda. Era ku ssomero gye mbadde mu level ndowooza gwensiza okweyuniya nnyo ebyokuyimba kuba ziri kirasi endala nabanga mu kapiira. So kati bwe ntuuse mu level nga nyingidde sina 5 sina 6 kutandika okukyenyigiramu era 2022 nengenda komyalesa ekitone ng'atandise okuwulira nti okuyimba yandi kusobola. Ekyo kyamuwaliriza okugenda okuvuganya mu mpaka za Yolesa ekitone mu mwaka gwa 2022 okwekkiririzaamu ki ekyamweyimirira naye ng'empaka zino yasooka kuzitya olw'obukambwe bw'abamu ku balamuzi b'empaka zino. Awingira mu Yolesa ekitone nalaba nali ku Facebook nendaba nga bayita abantu abaagala okukolesa ebitone byabwe. Kyali kya bwerere tekyali kya ssente. Kati embaire nali ntidde okugendayo kuba ezo empaka z'amaanyi okuzigendamu n'okubanga naawe olina kyolagawo. Kati mikwano gyange be nali nsoma nabo ku ssomero ne bampikaapika ne baŋŋamba genda osobola oli wakabi ne ŋŋamba kangende. So nengenda nenzenyigamu
zaali Masaka ku Boulevard awo ezasooka we zaali nengenda ku mutendero gwasooka nempitawo bulungi nnyo negiddako kati waliwo natukanga lekikyasobola kubyenyigamu ebitabo nga bintwala nga kikyasobola kweyongerayo so byankyalenjinga leke nali ntuuka ku stage omusajja naŋŋamba Alex Mukulu ennyini naŋŋamba ndebaleko ssebo nemugamba ndi bulungi nawe gyebaleko ssebo nambuuza okakasa oli ssebo okuzeeti gwali mundi ogusooka nendeegaana nemugamba edda ssebo siri ssebo owessebo nembwegana nenzira ambulenzi so kacyankyali yali 2022 nali form 5 entuukawo ne ekisooka kutwagenda abaana kwoga omutendero gwasooka bali Masaka twalinga 7 no twali tetuwera 7 ne twali bangi nga baagalako abaana 10 obaana 5 kibaza okuba bali basukka mu 15 naye baali baagalako abantu batono abasinga obungi nga babagobye kati ng'olaba muno nga bamugobye ng'avaayo omunyiikaavu nga bamu nokukaaba bakaaba ng'ate gwe tonnagendayo n'ogamba kati olwo nze musajja wattu bagenda kunkola batya neneteekamu okwekkirizamu nga nze omuntu neŋŋenda kuba abamu balabanga nga gundi bamugobye ng'ate muli abadde agamba gundi ansinga bamugobanga nga ono n'amanyi gamugamba gamulaba bagobye gundi ate nze sina kulinnyayo abamu ne bazivaamu empaka nga tebalinye na ku stage naye nze nekkirizaamu neŋŋenda nempresentinga nyimba nembakuba baamulamula batya na kiyiiye kiki yayolesa ekyamusukkulumya ku nkuyanja yaabo abaali bannabitono abalala abaali bazze nabo okugezesa emikisa gyabwe ebiseera ebisinga zitera okubeera complicated ne waba akukkiriza ekatetatera kiraga naye bano abasatu bampa netashi bampa kati Alex Mukulu yo decision ye ndowooza agisigaza mu mutima ebiseera ebisinga mpozi nga oyimbye ebitamunyumidde nnyo awagambirawo nagamba olwalese ekitone kuyose ekitone nayimba luyimba lwa Nooni olwa taata luno lwe luyimba lw'omuyimbi Aninooni Prosper lwe yayimba mu mpaka zino guludde n'okumuwandako eddusu kagamba mbagamba kisiba omusajja okuza abaana ewataliwo maama era bagamba kisiba essanyu okulifuna ewatali kasente nkwebaza watwagala nnyo nnyo buli kanaku taata nkusabira buwangazi oyo Mukama kutaddeko emikono abaana bose bo makula kali kagenda bwe kati Mukama wange ttendo ly'erinnya ly'oluyimba lw'olupya olwefuza omutimbagano ogwa TikTok mu nnaku embala obubazi nga wenjogerera bino oluyimba luno luleebaleeba okukoona emitwalo 7 egy'abantu abaakakozesa amaloboozi gaalwo nalwo kaalukuyimbiremu okakase nti mu kisaawe ky'okuyimba yazze amazeeko nga muwogo nanti wansi mmeri wakati nkwate waggulu nva oli kujja TV Uganda maloline ezigamba zebasinza okwagala ennyo ku TikTok zigamba ndikugoberera gy'oligenda mukwano gwange naawe guli ku kalenda byafaayo byange saagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba obenga malayika mbuliwo ngwe tebakuganzika ndiwo ku myaka emito gye wawulidde gy'alina kiki ekyamuviiriddeko okuyiiya oluyimba olwetobesemu ebinonnoko by'omukwano bwe biti kumpi n'okukira kuba mukulira mu kisaawe kino abaffe Yeronion alinayo ku lugero lw'omukwano lwonna soga ebigambo ebiri mu luyimba tebyavudde ku mutima nga bw'oyogedde saabijje ku mutima no jesi nawandiika oluyimba okusinziira ku mbeera z'abantu abali mu mukwano kunasinziira nentuula nenkompozinga nga nsose tunuulira bantu naye nga tekyali kunze nze ng'omuntu nojasi nalabanga abantu abali mu mukwano ne bebayitamu soka okutuula nenkompozinga oluyimba olufaananako bwe lutesibu
omukwano mbadde sinatandika gubeeramu nsonga n'emyaka gyakate gyenzikiriza kuba mukwano sinatuuka omwaka guno ngenda weza emyaka 18 so bwe ndiba mpeeza emyaka 18 awo njatandika okubirowoozaako kuba mu Uganda omuntu w'emyaka 18 atwalibwa okubanga aba akuze. Kyokka ekyewuunyisa buli kigambo ky'owulira mu luyimba lwe ye yakyeyiiza Beppo n'okukwata ekkalaamu okwewandiikira. Muziki wange mwewandiikira nze nga wegamba nze nkuze ndaba abantu abali mu mukwano sikubeerangamu naye nkuze ndaba abagulimu nebinyumira kale nebinyumira neŋŋamba omuntu ngaali wiringa okunjagala mwaniriza kuba nange njagala emikwano ssebo njagala emikwano omuntu bw'ava eri era omuntu ali ebambi ng'oli wiringa okunjagala wendi neetaaga emikwano kuba emikwano gye ginfudde kyendi so kati omuntu aliyo ngaali wiringa okunjagala nkwaniriza emikwano njetaagira ddala mbulamu bwange. Oluyimba yalukola ddi, yalukolera wa era ani yalukola, embeera yali etya mu kukola oluyimba luno, zo ssente ezalukola yazitetenkanya atya? Oluyimba nalurekodingira Masaka, nakola ne producer bamuyita Elisha Productions, yakola oluyimba lwange. Omuntu wakusooka mu studio byanyumira kuba nawulira nyimba bulungi nnyo byanyumira yadde byankyalenjingamukko kuba gusoose tukanga muzindalo bagamba gusembereko emabega naye gweyagala kugira booti so kati oluyimba lwange olwo lwatendo nga mmaze oddukola by the way lwalayoko mu studio naye nga mmaze oddufuna nga producer alumpadde nawe twale waka nendiwulirizaamu nempulizaamu n'emikwano gyange ne bangamba oluyimba lwa maanyi, oluyimba lwa ddala. Kale nzika bwomanyi nti emikwano gyo gibeerawo okusuddiya kuba n'ekibi oli asobola okugamba nti kirungi. Kati nga ngamba oluyimba lwa kabi ne bagamba lwa kabi ko bwe lwa kabi kati nga nkwata nga ngenda nga downloadinga buno bu app obukola lyrics video akayimba kange nkakolera lyrics video awo kuba sente za lyrics video nali sizina zino ezina quality ennungi recording oluyimba okurecordinga sente za recording producer wange nali nkoze naye ndoke ebbanga ddene nga singa ndoba nali nyimba ne namutwaliranga abantu ab'enjawulo ebito biki nga tandaba sina sente nangamba jangu tukole sasula ez'amasanyalaze nje tukole. Bw'ati bw'asomoka Masaka okwesogga ekibuga ekikulu Kampala mu ngeri ya nkuba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Okuva Masaka okujja e Kampala najja ne bakyali bange balinayo empaka z'amazina manyi empaka z'amazina ze bateeka wano gurupu z'amazina ez'enjawulo ne zijja ne zivuganya kati nange ne bagamba tugende ffenna kati naye otatuuka e Kampala nga bafunayo obushozi bw'amazina mu bibaala kati ne bagamba tugende ffenna nezijja nabo netuuka mu city netuuka e Kampala kati nga bagenda okuyimba ekiro nga nange bantwala ne bakale ne beegayira ababibba ne bagamba mumunyige wayimbemu bwentyo bwe najja e Kampala naye nga sajja mbuba mbuzize najja nange simanyi kiddako yasi najja bwe najja mu kibuga ekyasinga okunsigazaamu ne ŋŋaana okuddayo e Masaka nabeeranga e Masaka nayimbanga amabbala g'e Masaka naye nga laki kale wabeera society ezimu nga zirina music bwe zitegeera nayimbanga amabbala g'e Masaka nga kale we natuuka e Kampala nga ndaba bwe natuuka mu kibuga obadde omuze ekyaŋŋaana okuddayo e Masaka nga amaze otuuka eno gundi yali yanjawulo abantu engeri gye bawelkamanga music wange ne Kampala nga bwe mba nnyimba olabira ddala nga neŋŋamba njaka wano wenyina okukola ki wenyina okubeera eno gye nyina okubeera so nembeeramu mu mpolampola
bagana kati nkyali mu Kampala. Ng'akyali Masaka waliwo omuntu gwe yawangaalako naye eyamuyigiriza n'okusuna ekivuga ekimanyiddwa nga gita. Ekyo nno kyamuyamba nnyo okuyimirizaawo obulamu mu mbeera ez'enjawulo. Ewe ndi guitarist nze nkuba gita napafominganga ku birthday bw'abaana be nasomanga nabo. Gita nyina mukwano gwange bamuyita Basudde wasolo nali Basudde akola okutoto ku supermarket yawe Masaka Kolokamu. Era gwe mbadde mbeera naye mabegako nga nkyabeera Masaka. Yanjigiriza gita so bwe nagiyiga ngenda performinga ku gundi ez'enjawulo nga bwentyo bwekusinga bwennyimirizaawo obulamu bwange. Ronnie Reyes ebimu ku byatunuulidde mu lugendo lwe olw'okuyimba mu kiseera kino kwe kufuna ensimbi oba olyawadde yamalirize n'emisomo gye ku ddaala erya yunivasite. Sofa kati obudde buno sirina management era nga nginoonya kozi njeetaaga. Nina mukwano gwange annyambako, nina sister wange ankwatirako, alina lekeringa family, ina mikwano gye naye gimukwasizaako ne bannyamba. Amuyita anyambako ku music wange bamuyita Black Panther Africa, Queen of Social Media. Ali friendly nnyo. Mu music nsuubira okufunamu ssente obulamu bwange ne butereera. Mu music nsuubira okufunamu ebirungi bingi kuba kati olaba namaze kati form 6 alina okuyita nice naye sina zeeyongerayo ku university. Kati mu music eyo musuubira okumpeerera university singa naaba nga nkikoze bulungi nga bwenjagala. Nsubira music okunsomesa university. Yeebazizza abamuwagidde mwenna mu kaseera empaawo ekaaga ke yakawulikika mu kisaawe ky'okuyimba. Ndowooza kwebaza abantu bange abanjagadde abandaze omukwano ba tiktokers byonna gye muli mwebale kunjagala kozi olumba lwange lubumiize nnyo ku tiktok. Mwebale kunjagala ba mikwano, abantu abakolera wabweru w'eggwanga namwe mbeebazaamu ak'ensoso mwebale kunjagala, mwebale kwagala kayimba kange. Team Black Panther Africa mbaagala nnyo, mwe mwafuuka family, mwafuuka ba Luganda, baagala nnyo mwebale kunjirawo omubiri. Ndowooza bibyo mukama wange mpozi aba like omuntu anjagadde nga osobola okunoonyako ku mikutu gyange ekyo kyenjogeddeko mabega ko YouTube, TikTok, osobola okunoonyako ne music wange yonna gyali. Akanamba k'essimu omuntu kwasobola okunfunira nsonga business kali 0703 709 456. Enamba yange omuntu kwayinza okunfunira. Ebyo mukama wange. Nze nfundikira nkujjukiza okulambula nange mu lugendo lw'ejjinja okuva ennaku z'omwezi nga 29 ogwokusatu okutuuka ennaku z'omwezi nga 1 ogwokuna omwaka guno 2024. Mu lugendo luno tuli bakukulungula y'ennaku 4 n'ebiro 3 eby'entambula okulya n'ebyensula bya mulembe ddala nga buli omu wakusasula emitwalo 40 eza Uganda. Manya ebisingawo ng'oyita ku nnamba y'essimu 0794452627. Teweerabira Tal Cottages Hotel kyekifo kyokka ky'oba olowoozaako buli lw'oyagala okufuna ku ssanyu. Hoteri eno ey'omulembe esangibwa mu bitundu by'e Kabuusu mu divizoni y'e Lubaga wano mu Kampala. Erina ekifo ekigazi obulungi mw'oyinza okutegekera buli mukolo, ssaako swimming pool erina amazzi amalungi nga n'abato bennyini balina eyaabwe. Manya ebisingawo ku kifo kino ng'oyita ku nnamba ez'essimu eziri ku katambi kano. Abankuumire tova ku Jamii TV Uganda. Nawe ayagala okulanga nange bizinesi yita ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mweraba.